kale ffe munnaye tubeera tunyumyamuko nga mwabali eyo ate we muyiga ofuna akapeni n'owandika wansi by'oyagala okubuuza mama Fina ebikwatagana ku mpewo ekyamazima empewo zibaluma naye mweyisaako muleese hakuwa ekikolo n'eddagala lwaki nedda bakozesa nnyo mukulu mwako mama Fina twawumudde ng'oli mu kunsesa ng'obagamba balina empewo z'ekika bakola ebintu nayo ne weewuunya tugamba okubonaabona kwe omuntu nuyabutunuzi n'abanga obwavu buwunya bwe zibanga ziri mu family nga tezinnakwatibwako nga zina kye zibanja empewo nno abalala bazifuula enzibu okuzimala n'ezibeera nnyangu senga oba ozanguyidde tusookera ku kyokwebuuza nti ddala zino mpewo oba si mpewo oba olina okufuna omusawo ow'ekinnansi azimu zitera okwagala family nga weddira tugeze weddira oli mulangira ne zijjewo omusawo omulangira naye ate si yazitereeza bamweyana oyo ne zijja nti aliko ani nti aliko muwanga tugende batwaze ne babaaza okwaza kwe kukukebera okulaba ddala kyekibatawaanyanga family empewo ze mulina oba temulina mpewo kubanga ebiseera ebisinga bajjajja ffe bagenda okufa empewo zitandikira okwonooneka abamu bagwiramu ebyobugagga mayembe omulala yawasa omukyala alina ekitambo nakkirizo kiwongerera mu famire n'akyeta mu famire ekyalika kubonyaabonya kati empewo ne bazoonoona ne zoonooneka kubanga buli kika kirina empewo oba twagala oba tugaanika so obanga oli mu Buganda ne obanga oli Munnarwanda ne obanga oli Murundi ne obanga olina ki nti olina empewo naye empewo zo bajjajjabo mu kusooka baazikolera ne bazitereeza eriyo abalina omukisa nga bajjajjabwe bazitereeza ng'essaawa zino famire ojjagisanga nga binaasanyufu taata dokita gundi inginiya senga yafumbirwa erandani gundi sente aziyingiza nga famire si nnaku bajjajjabwe baba baazikola empewo zino zirina enkola yazo nyingi tulina empewo omuntu zaakola nga azitereezeza nti ffe twagala embuzi yaffe nebeerenga wano nga siza kuzimba na saba tujje na kusangawo saba ne twagala embuzi eyo ebeerenga awo tevangawo oba endiga eyo ewaka bwefa nga mugula endala ng'abaana batereredde okuwo basangana mu kyaki obasanga mu kkanisa beesabira tebalina ttaabu eri empewo ezijja nga zigamba nedda nti mutusimbire oluwanyi wadde muli bannaddiini tunaawummuliranga awo nawo weziri eri empewo ezaagala ekiggwa ekya famire muzimbe bwe twogera ku kiggwa tutegeeza nti amasabo gano ag'essubi obutiri bwona obwo agedda twogera ku nju ebezimbiddwa ng'akasolya ng'eteeddwamu akasolya nga kampewo ne lusaba ne lugaa nti munnange wakirabye nti olunaku lujja kukya lumu buli mwaka mu gw'omukaaga mujje tukole emikolo tusamire empewo zaffe tugule ente tugisaye tugabule abazzukulu balye bagende bafune emikisa kati bw'otuuka ku ekyo n'otuna nti eriyo empewo ate mmwe ze mugendamu ne mugamba bali abaavu be naggambi ze bagendako nga buli bagezaako ne basala ente basiraana lwaki nti empewo ezo ziba zakolebwamu ettima lubaalo yaba yakolebwamu ettima n'agulibwamu empewo ze tuyita zinnakyeyitize ezitali za mu famire otyo oba mukyala yajja n'ayonoona nga mufumbi yajja wa taata wammwe kufumbirwa oba wajjajja wammwe omanyi abasajja bedda bayinanga eŋŋombo nga bawasa abakyala nga 6 olujja lwa gundi lulimu abantu abalina emikisa naye balina emikisa gijja nti basezi naye balina emikisa kumbajja na kitambo n'awasa omukazi alina ekitambo ne kirinnya ku mukazi omukazi n'amugamba kino n'akikola nga buli mwaka nti ye omusajja naye yamula okuba ayagala ssente gegana amaka g'osanga agayina ssente empitirivu ennyo aye ne bamaani baavuwala oluusi yafa abaana tebaabagamba abasajja bedda bayinanga obuzibu nga bakweka ebyama okiraba essawo balizimba wakati mu lusuku nga kizibu nnyo okumanya kati zirina empewo ezo ne bwosala ente ne bwosala embuzi tesobola kutereera ye kati
abantu bakola ku Bukedde TV nga balina ekyo kizibu ky'ogambye babonebone paka kuva ku nsi tebajja kubonaabona naye sooka omala okutegeera mpewo ki eziri ewammwe ezo ezibatawaanya ategeera atya sigenda kuzunga buzunzi olabe omusawo ekinansi mu lubugo yeekapise obutiiti bamulagiridde oluusi alina kabewo naako akyusa ddoboozi muli bafeere mamafiina tuli baffe naye munnanga ate abatufu gye bali kubanga weewuunye kitange bwamusanga nga ku nnimiro ng'alima nga tomujja yajja akulagule okiwulira ng'amaliriza emirimu gye najja kati omusawo wa leero manda aputu manda abeera ku ssabo yagufuula mulimu akama abantu b'abantu obujjanjabi si bizinensi okitegeera ekyokubiri bw'ogenda ew'omusawo oyo weetaaga weetegereze nnyo nga gwe omulwadde agenzeeyo nti dakyankebedde kituufu byansomye byebyo oba ayinza okuba nga ate abikusomye naye nga tobijjanjabi tabikola ki tabisobola kati awo mamafiina wali obuzibu ekyamazima abantu betuweereza twaganye babeere bulungi empewo zibaluma ebizibu bibaluma abalina ebizibu bino eby'empewo batuukiriraani era bakola batya ekisookera ddala abasajja abali basamiza empewo wano mu Buganda abasinga obungi baafa twalinanga omwami baali bamuyita Makolo ekiteegombwa yali musajja nga bwakwata ku mpewo agikunkumula bwati n'agikuba wali twalinanga abasajja abamanyi b'empewo bagenze bafa bagenze baggwawo tetukyabalina batuufu bali awo naye abo abatuufu be tulinawo ate batono nnyo tebasobola kutuuka ku mpewo ku TV wano kweyogerako okiraba ndowooza batya tebasobola n'abamu si kutya talina busobozi obwo talina na mukisa ogwo gutuukaawo nga maama Fiina bwatuuseewo kati bano bwe mulaba ku TV abamu baga nti basamiza empewo olubala akutawaanya ebyo bya bulimba tebabimanyi nabo bennyini nnyini ezaabwe tezirina ggwe tewali lwaki basamiza kati tulina abasajja wano benkugamba nti maama Fiina nze yantuuza yali omugenzi Kasujja ye yantuuza nantuuza nga nkyali mwana muto yafa sisobola kugamba nti gendayo omusika kati bizinensi eyamusikira kati yakyuka si yooli alinako jajja muntu alinako jajja ki naye bwe babanga tuli mu mbeera eyo gamba nti kutereeza mpewo senga baba bantuukiridde so okugamba nti mwami Kaggwa empija asamiza empewo oyo mutegeera nte mukyana Nnyonjo mukyana Ttembo tulina abantu abakulu kubanga gwo bakuliyeyo bamanyi mwami Walakira nze sisobola kuyita wano wampewo musamize kuba sizimanyi kuzisamiza asituuza mpewo naye okujjako omulimu gwange okulagira nti gende wa mukyana Ttembo gende wa mwami Walakira gende wa mwami Kaggwa naye kati obuzibu bw'abasawo ennaku zino kyamanyi ne kyatamanyi takikkiriza ogamba yeefuula nti byonna abimanyi buli kimu akimanyi bw'omugamba nti njagala bugaga nti nze yabuwa gundi maama Fiina tasula wano kati n'otunuulira omuntu ng'oyo naabula wakola ki ate abantu abo abayaaye wobategeerera ebigambo byabwe bibeera bingi nnyo kuba wambuuzizaako nti omuntu ategeera ti omusawo mutuufu n'atali mutuufu kubanga omuntu abaana emitwalo 10 ng'ayagala kwejjanjabisa asigazeyo koneza n'alabirira abaana be zonna ne bazitwale mu mugamba leeta n'embuzi ntono tunda n'ettaka nze nina emisango egiri wange mu ofiisi babatunze ettaka nze mbala wana abamu ku Bukedde TV nga batuuza abantu amataka batunziza abantu buli kimu lwa mpewo ate oluusi empewo si ze zimuluma oluusi kitambo kyekimuliko kyetaaga kukwata bukwasa omugamba lubaale n'osanga omuntu nga mulwadde wa bulijjo muntu ng'alina embugo zisinga ez'omusawo Omuganda ng'alina ebibbo bisinga eby'omusawo Omuganda nga byaki anti bajjajja bawonze kati eno bw'atateera n'agenda omulala ono naye n'amuwangira ebirala ono bw'atateera no n'amuwangira nabagamba nti omusawo w'ekinnansi kwesa omusawo ogwo bwakulemwa gwe mwennyini otegeera nti ekizibu ekyandetaano kyagaana okuggwa naye n'osanga omuntu mu kiggwa ky'omuntu ng'atuddemu emyezi 6 mbw'asamira lubaale myaka 3 ne bamutunza buli kimu ne mukyala we n'atuka omuno nayo n'agaana ng'ali ku lubaale n'olwekyo ababbi bangi n'abatuufu we bali naye be batono nkakasa nti bakitegedde njagala otubuulire bujjanjabi ki obwaweebwanga
nakati obuweebwa omuntu asangiddwa ng'alina empewo. Ekisooka dda tulina ebiti bibiri. Eriyo abantu ababonaabona ng'empewo ezaasamirwa nga mu butuufu olunyiriri lwazo ne bajjajjaabe bagenda basamira empewo zino bubi ne zifuuka ekyokoola nga tezijja kutereera. Eri ayagala obwagazi n'agamba nti njagala empewo zino nzejjeko. Njagala nzikole ki? Nzejjeko. Kubanga bukyanzisamira sifunanga miki. Naye ate onaaba tosamidde olina okusamira mpaka wezitereera. Katulina eddagala bajjajjaffe batuteerawo eddagala liigi nnyo. Bateetagise na kujjako muntu ssente. Tulina empoza ogimanyi ya bulijjo. Nze njimanyi ne kati banyo. Otyo. Tulina empoza basawo ne bannyabo. Tulina endirira n'okwata n'akabomba akatono n'obigatta n'oyenga. Naye mu kuyenga n'oyengera ku lulagala luno lwa bulijjo lwaffe olwa wakati oluva mu kitooke ne weeyambulula noga nti bajjajjange siina ssente. Siina bwenyinza basamira nga siina ssente. Munsumulule njoke mbasamire. Zisobola okukakkanako n'ofuna essente byogenda n'okola byolina okukola. Naye nga advice gye nandiwadde omuntu nti empewo zino nzibu nnyo okutereera singa zakyankana okuva ku bajjajjaabo emabega. Kuba nze ngenda nembala wano ng'otunira omuntu nti empewo emyaka 5 4 basamira mpewo gendo zikebeera nga zirimu ekitambo. Kati oyo mba mu advice nti ebintu ebyo byejjeeko. Olinganga agamba nti empewo zonna enzibu zizibwala mu mazzi gena mu kitambo. Yes, empewo zonna ennyangu oluba okutuuza eddiiro nga zirinyirawo. Ne empewo oyinza okusaba ku 10 65 nga zirimu ekintu ekyo. Okusinziira ku lunyiri bwe luzze lutambula. Kyeva olaba nti zituuka ku last moment ne zibaawulanga family. Family ya taata Kyeswa ekola ku baana baayo. Family ya taata Mulindu esindikiza mu baana ba Kyeswa. Family eno nga family ozisanga nga mulimu abagagga ennyo mulimu abaava ennyo. Kuba kusindiikiriza. Kati bw'onaaba empozi eyo oba osindiikiriza mu family. Gwobeera obulungi then ate banno babeere dawuni basiraani abatafunye chance eyo. So empewo ezo nyangu nnyo nga teziriimu kintu ekyo. Kubanga empewo zemayina ajjanga empewo zimubonyamiza emyaka 2 n'atona kati nze gundi banguyire ensumbi yange banguyire kino banguyire kino. Nesaddamu kubonyabonya family. Nekino kitubuulire. Biki ebiviiriddeko abantu ensangi zino okuba nti baba bazirina empewo naye nga tebakyagala kufaayo kubirondoola na kumanya waawo gye byatandikira. Aba babigezaako byagaana bugaanyi. Baba babigezaako. Abantu bangi nnyo akugamba nti mama Fina nasamira empewo ne zigaana n'enzita. Naye ng'abonaabona. Naye nga ssente bwe ziba zaakusabye nti twagala kino kyokifuna. Ebiseera ebisinga ekireetera obubi. Simanyi kiyinza okunyiza abasawo abamu naye lwakubanga nze ndi mumanyi nina obbagambako. Empewo ensalire zino n'ogenda omusawo w'ekinnansi n'aga nti leeta ente leeta embuzi n'osaana akunaaza omusaayi kikolimo ky'amaanyi. Naye ng'ojja kwekanga ng'abantu ku mutwalo gumu kuliko abantu nga 8 abaagenda ne babanaaza omusaayi babambulula. Kyokka eddagala lya mwambuluza yalisalira dda kuba bwe mani nasuka n'ogenda ku ttale ng'empewo yange nninnyi ate seetaagisa muzzukulu mugamba nti ate naawe leeta embuzi. Okuggyako embuzi ekusabibwa wammwe mu luggya n'ente ekusabibwa wammwe mu luggya endiga ekusabibwa wammwe mu luggya nga mutereeza empewo musiba kubanga empewo zino ziraba empewo zino zitootowala enzibeera nga mwana muto. Eri empewo ento wali enkulu n'ento. Yes, empewo ento ze zino zolaba ez'akajanja omuntu mbadde ayita ku kkubo misa kyakuba engoma ndi musajja wa Kabaka neddira kino neyenyeenya abadde ayita ku Bulange Mmengo ne zimukwata mu zimuyingize wa Ssaabasajja Kabaka. Nze njaga Kabaka wange Yesu misa olubugo zento ze yasamirira olusozi lwa Gundi
ezo zento Empewo mba mwaka kube engoma nga ziri nnya okiraba katugambe nosoberwa noga ali ku katemba kinzo limu mmanyo genda ku mikono ne mga nti omujje onyam ku bolo yi zijja namutebi kyokka ziri nnye mwavu muyitirirwa ja akusembereza ebisiraani bye okiraba ndowooza naye nga zempewo ento eziba zitalina kuzibwa jjajja akuziddwa empewo zo zolaba tulina amateeka tubanga poliisi program tubeera n'ebinyuma ate biyigiriza naye obudde wetusalako naye nkusuubiza nti ate wetukomye olunaku olwaleero tugenda kutandikira sabbiiti ejja Sadat gemanya badde okutusako program endo tusinkane sabbiiti ejja nga Mukama Katonda ye mubeezi mubeere bulungi mweraba